IMMACULATE ATUHAIRWE kimuli kya Yesu kyennyini eyakuyimira Master Key. Suubiryange ennene nyingi akomyewo mu live charity concert. Mwagenda okuyimbira ennyimba z'Solomoni n'empya. Sunday genda kuza mwezi 17 omwezi ogw'okutaano awo ku kanisa ya Fresh Fire Deliverance Ministries Bulange na Bulagala ewa musumba twaha muzira essaawa 9 okuyingira abato 15 yokka abakulu emitwalo 2 5 ne 10 embeeza akakadde kamu n'obukadde obubiri. Immaculate Babyface wa Yesu awerekeddwako Pastor Wilson Bugembe, Joseph Ngoma, Twina Haba, Jason Nabosa, Lena Priest, Sarah Sarumaga, Peace Mbabazi n'abalala bangi. Biwagiddwa Roseform, Movit, Fresh TV, Psalms, Blessed Gospel Promotions and Events, QC, Horrible Services Limited, Dream Enterprises, GenBHF Promotions, Dela Kids Store, Bill Team Vocational, Sosaview Hotel. Muje tuwagire IMMACULATE ATUHAIRWE ngenda kuza mwezi 17 ogw'okutaano mu live gospel charity concert.